Akutte bendera ya Common Man's Party mu kalulu ka 2026 ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Mubaraka Munyagwa Sserumaga ayingidde olunaku olwokubiri nga talaga West Nile era olwaleero asibye Koboko ng'awenja buwagizi. Abe Koboko asose kubamatiza nga bwagenda okufummula abagwira mu kitundu kino singa wangula ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga era nga wakubasoosowaza mu by'emirimu beekulaakulanye. Foreigners were chased by General Idi Amin Dada, the great man. But foreigners have come back here and they are taking over our country. They call themselves investors, but they are taking your own job. Foreigners are hawking, investors are selling pancakes, investors are raiding borders in Kampala city. Ladies and gentlemen, enough is enough. Munyagwa irazeemu okusomoza gavumenti olw'ebyo ebirina okutereeza mu myaka 4 abafudde Uganda omuli ebyobulamu ebyenjigiriza enguudo n'ebirala. I am told the RDC here, Common Man's Party Mubaraka Munyagwa ate badde mitunde Koboko nga genda maaso okubeera ngate anoonya akalulu. Njala kubuuza basibone zero kubanga mulaba mwasuze mutya kutambulira mu bitundu bihoyima saako ne Kikuube eyo gyagenda okubeera nga akola ki atambulira. Frank Bulira olwa Revolutionary People's Party agenda kubeera mu bitundu ebyebuduuda awo agenda okuba nga abeera. Then Robert Kasibante yabadde Sembabule yabadde Sembabule yabadde Byantonde yabadde Lyantonde agenda kubeera mu bitundu ebyebuduuda olunaku olwaleero. Joseph Mabirizi abeera Kaayi mu Mulinde agenda kubeera side zeeyo. Then Nathan Nandala Mafabi agenda kubeera Agago Moloto saako ne Nakapiripiriti. Then Robert Kasibante agenda kubeera Masaka ne Masaka City omwo agenda okubeera nga atambulira okubeera nga ate anoonya akalulu olunaku olwaleero. Kale kakati twagenda okuva wano okugenda mu weekend